Omulungi aliko SB4 MEDIA tugusa ensonga tulina omukisa munene nnyo nga olunaku lwaleero tuzzeeyo ekasukoso ewa Rashid. Twafunyeko akasimu olunaku lw'eggulo ne tufunako omuzira kisa n'atuwa obubaka n'agamba nti mugende mutereeze mwana mulenzi Rashid. Emboozi yamukwatako nnyo ate era akaseera ke kamu ne tweyungibwako oba ne tugattibwako muganda waffe Alice. Mubadde muludde nga mumulaba Alice Nambiru. Ono nabeera sisita wange naye twatandika dda zo yakuza birthday n'atampita omwana ono naye nga wano we tutuuse wewa Rashid. Emboozi netambudde nnyo, bangi bakutteko, bangi ne mumusabira ate bangi naye twajajinga muntu naye tebibulamu. Alice tusanze okukulaba ekasokoso. Kale nange nsenze okubasanga. Obulamu bwo buli butya? Obulamu bwange si bubi nnyo okutwalizaamu. Omuntu ali omunyonyole Alice yaani yakwatagana ta ne SB4 MEDIA? Amannya gange bampita Alice Nambiru nga neddira Mamba. Nsibuka Namasuba. Nazaalibwa nga nina akawuka akaleeta mukenenya. Bazadde bange bombi baafa nensigala ne brother wange. Ne tuyita mu mbeera embi navaako ku ddagala. Ne struggling akala okuzzaawo obulamu bwange. Kakati ndi wane SB4 tukwasaganyizeeko wamu ne Rashid tusobole okulaba nga obulamu bwe bubeerawo ng'obwange we buli. Era nga olunaku lwaleero kituleese wano tuzze okulongoosaako ku nnyumba ya Rashid okubeera nga tumugwira ku kitanda, okubeera nga tumugwira kapeti wamu n'ebikozesebwa mu nnyumba nga womanyi ng'omuvubuka. Twagala okuva wano nga Rashid afuuse nga omuntu kagaba omuvubuka ow'omulembe guno. Twegatteko nga tutandika mulimu gwa Rashid. Tho tumusanze taliiwo atambuddemu naye nga tumulinda ng'akomawo ffe ka tutandike omulimu gwaffe. Kirungi tusanze waggule. Singa tabadde mukama tetwali kufunye. Abadde mujja kunfuna kuba era mbadde kwendi kuki. Embeera ye ebyete. Basoboze embeera yatereera musawo. Naye ova kunywamu. Notugenda kuteesa Rashid. Ogenda kuva ku mwenge. Soka yimire. Ogenda kuva ku mwenge obulamu obutereere. Kulira. Wova ku mwenge. Tugenda kukuwa buli kimu ky'oyagala. Nosobola okuguvaako? Nja kuguvaako kubanga kale ennaku zino mbaye nywako omutonotono naye tegulina kye gunyamba. Sembire eno. Tegulina kye gukola ki? Obadde onywako katini? Naye tegulina kye gunyamba. Lwaki ogunywa? Kuba sisuubira nti oba ng'omira eddagala ate n'onywa n'omwenge kiyinza okuba kyabulabe ku bulamu bwo. Twakinoonyerezaako abasawo batugambye nti kasita oba ng'oli ku ddagala ate n'onywa omwenge kiba kyabulabe eri obulamu bwo. Odde okimanyi? Kati ng'oyagala okuddawo okutereera obulungi kuva ku mwenge. Ffe ne tukuwa ebyokulya n'ebyokunywa. Mukama wange musawo siina kyempakanya mu njogera n'ebigambo byonna by'oyogedde nga bw'obyogedde. Naye kale okandwako nali nkesigamyemukko nga bintu byakubuzaabuzaamu kuki ku stress. Naye kati olwedde stress ogenda ozigoba gwe kennyini on your side. Kati lwaki mba nemera ku kintu ate kye sijjaamu magoba wabula okubeera nti just side effect on my life. Nja guta kuba kiswaza n'okuswaza nga gwe Rashid. Zaali stress naye nja kita. Okay, tuze okuddamu okukyayirako kyo tugende. Tuze okuddamu okukyayirako tujje waliwo omukulu yatuwadde ku ssente n'agamba tujje tutereeze ewuwo tewamusanyusa. Nga mu process eyo nawe tugenda kukutereerezaamu era tugenda kukusabako ogenda kunaabako
onaabako tugendeko mu saaluuni okitegeera tugala kutereeza bulamu bwo ndaba ogenda nakukotona yadde agatambula sajja gwe ewaka walese toggaddeewo bano tewali babbi ba misana babba kiro babbi ba wano babba kiro wate ne tutuuka nga babbyedde ebintu tewali ayinza kubibba. Okay, tugenda kufulumya ebintu ebyo mpola mpola buli kimu tukifulumye wano tutereeza ennyumba okay nzize ne ttiimu nnene ttiimu tulina omuyimbi yatweyonzeeko mu byonna byonna bye tukola era naye tuzze naye agenda kuba nga atweyanjuira tuzze ne Alice namiru jangu ono sister wange Nambiru Alice Wamamba yaba mwannyinaze nawe oli Wamamba twatuuse ddala Rashid mayanja mu birunkajja kati emboozi yo yagiraba nemukwatako kati tuzze naye alina emboozi ye gyagenda okusharingako ko naawe sooka omubuuliremu amannya alage musawa jangu tutuule wano jangu Rashid jangu wano wemala okwanjulira ono muganda wo akwanjulira n'omuyimbi naye yazze emboozi yamukutteko nasalawo ajje abeere nga anyumyamuko naawe okay Rashid ngawo tugambe wafunye dda n'essimu musawo naganza okuva nakwatagana naawe sigenda kuddamu kuba mwavu yadde ndi mulwadde wa siriimu. Okay Alice ono mwetegereze bulungi aliwoo ono ye Nambiru Alice mulabye mwannyinaze sooka omubuuzeeko gyebaleko ssebo kale maama naawe gyebaleko nnyabo obulamu buli butya obulamu bubadde nga bunafunafu n'okuva nakwataganamuko n'omukulu ono n'omusawo ono obulamu ne buzuukukamu kaakati anti engeri gy'ogambye nti weddira mmamba ate nange ndi mmamba tulina ebintu bingi nnyo bye tukwasaganya in common nange gw'olaba wano nyina akawuka akaleeta mukenenya banzaala nabo nina binnyo byempiseemu okusinyako kale ne ku ebyo ebimu ebyo by'oyiseemu omanye ebizibu tulina ebizibu bingi naye ebizibu bisiŋŋana si wekiba se bwekiba nze nga natuukako ne ku mugo gw'entaana ne bambika nako nga nina akasirikale kange naye mukama we yannyamba n'ennyimuka n'enziramu buto n'ennyimuka sisobola kuddamu kukkiriza kugwa wansi tujja kwogera ebintu bingi gye bujja mu maaso eyo naye nze kyembadde njagala ddala okusooka okugamba toddamu kweyita mulwadde tuba nakawuka naye we mba siri wansi ku ndiri mba siri mulwadde naye nga kakawuka tutambula nako tukalina tetugenda kukyejjako ekyo kiba kyaggwa kati ffe nnyini ffe tulina okwezzaamu amaanyi okitegeere kuba toba mulwadde muwulireko anywa mwami Rashid owakale mukulu wange baaba lekeraawo okunywa olw'ensonga buli wonywa eddagala terikola ekyo badde okimanyi muddayiro bakikugamba buli wonywa n'okozesa ebitamiiza oba n'onywa sigala omukka ogwo oba okosa mawuggwego oba ovunda munda okitegeera kati ate tetwandiyagadde ate kukomawo wano ate tujjidde kukyala ate tukomewo mbu ate twajjidde ku mawuggwa ate yakoze bw'ati nga si bulwadde bwe bumuluma wabula nga ate yafunye kansawo mawuggwa wabikibu kuva kukunywa konywako eddagala terigenda kukuyamba mu mubiri
ng'ate olina obuto obulala bw'oyongera mu mubiri kuba omwenge butwa bugenda kudamaginga river yo oba ekibumba okitegeera nkiwulira mwannyinaze kati mbadde nkusaba within times kuba omuntu osobola mugamba nti va ku mwenge leero n'aguvaako tekisoboka si wekiri naye ogenda osalako kale bw'obanga obadde onywa ecupa 3 within some small days reduce oba to remove otyo I'm an educated person nakwatagananga kuba tesaasoma nnyo kiri gwamayo oba tewasoma gwe lwaki walyanga nnyo emiyembe nga ffe tuli ku ssomero bwentyo era nga muganda wo tumuleese amina musawo ne lwaki munjagala nnyo kuba naawe otwagala waliwo omuyimbi otutambudde naye naye azze tweyunzeeko okujja okubeera nga tulongoosa oba tutereeza obulamu bwo Maureen ajone Alice nawe jangu This is an upcoming artist. Mu bantu abalaba emboozi yo memuli omukyalo ono yalaba emboozi yo nemukwatako ono Maureen kabasita anaye musawo reality mama balenze ndi mu ggulu Rashid mpola mama ne musawo munjagaza ki mu bantu abalaba emboozi yo emboozi yamukwatako nnyo ateeka okukulabako naye abeeko kyonna kyonna kyanasobola musawo era bwe tumugamba nti tujja kulongoosa bulamu bwo naye yama agenda kujja naffe era tumuleese Maureen gwe walaba ye Rashid sanyusa okulaba Rashid kale Maureen kabasita sound give to them selekta anange mukama katonda Maureen wano wetwajja era emboozi gye walaba we wano omukulu oyo asula wano abakulu bali mu kulongoosa era tweyanziza okutwegattako nange ndi wa mukisa okubeegattako Rashid nsanyusa okulaba kale kabasita bakumwenge wanyi bakumwenge nja guvaako mukwano tumusuubiza tukasaana ava ku mwenge tujja kumubeera buli kimu kyoyagala nga tuleeta naye kojja simba kati waliwo akantu kootawuliza mu bulungi wa muto wange ono ababa akatalaze ayabulamu ku muntu baasini yatule abulamu ku muntu Rashid tuzze olunaku lwaleero okulongoosa era twazze n'abakulu bali mu nnyumba yo balongoosa tusabe tugenda kujja buli kintu ekiri mu nnyumba yo tukiteeke wano so tubifuuye ebiku byali bingi tubifuuyire tuteekemu ebipya tulongoose naye tusaba onaabeko tugende mu saloni bakulongooseeko tugende mu butiki tugule ku ngoye mutweyungeko nga tutereeza obulamu bwa Rashid olunaku olwaleero ate oli bamuyitaanyo kasokoso banda nga gye tusinzidde okubeera nga asimayiringa nnyo Rashid
omulabe wa SB4 omulungi oluvannyuma lw'olunaku lwaffe kubanga tuluspendinga wano ne Rashid nga tukyusa obulamu bwe bwamu n'okukyusa lwomuye bwetu bwefaananye n'omukulu bw'ati bwafaananye. Rashid wano weewawo owulira otya? Ndi musanyufu nnyo mwebale kujjumbira aye n'okutuukiriza bye mwayogera mwebale n'okulumirirwa mbaagaliza ekitiibwa n'obwagazi eri Omukama Katonda ye kamala byonna yasinga byonna. Nsiimidde ddala era kati nze mwenna sijja kulonda omu ku omu naye mwenna mbagatta omutima gumu gwa maama wange kuba ye yali anjagala ennyo naye yafa. Kati mmwe baani muli bamaama. Okay. Mu bingi galaba lumu ono weekyuse tufunye ekitanda ky'ekipya bedeka twazita kwina masuuka tufunye akatandalo kali bikopo kwegamba buli kimu ekiri mu nnyumba muno ebyabadde byonna byonna twabyokyezza katusibe nti byetwabyokyezza totunyiigire. Nasobola banyiigire olw'ensonga kubadde kuyonja wakati mu kuyonja nga munjagaliza obulamu obulungi era obulamu obulungi bukoze eki butandise nze alina okubujjumbira okubutuukiriza. Katusooke twebaze omukyala Maureen kabasita naye nga tweyunzeeko olunaku lwaleero ng'oyo ne mwembi wa ggwanga naye yasazeewo nagamba nti olunaku lwaleero byonna byonna ebyange ebyokukola kambisazeemu ate n'atweyungako ne tubanga tuspendinga eno okulongoosa okwoza okusiimula okusiiga ennyumba nga n'okwala olukwegaba byonna mami tweyanziza nnyo munnange. Nange neeyanziza okuweebwa omukisa guno okubeera part of transformation ya omwami ono yenna alina aliko akaseko Rashid. Okay. Obako bwesimba bwesobola okugamba Rashid momo nkubiriza abalabi bonna aba SB4 MEDIA abayimbi bannange n'abantu abalala bonna abayinza okukyusa obulamu bw'abantu okweyunga ku SB4 MEDIA buli wabeera n'abantu abali mu bwetaavu kubanga kati ndabira ddala bwe nazze mu room eno yabadde nga sobola kugiyimiriramu dakiika 3 naye kati mpulira njagala na kwebaka so mweyongera okuwagira SB4 MEDIA. Okay, side yetu inayo sister waffe ngaba SB4 MEDIA Alice webala omulimu. Kale sibu naye webala nnyo byokukolera kwabe byokukolera bye bingi tusobola bibala. Alice muganda wono twasisinkanya ate nga owedde muri ba luganda obako bwesimba bwesobola okugamba Rashid? Obaka bwensobola okumugamba Rashid fenga ffe abantu ffe tulina okwejja mu bumu n'okusinga olw'ensonga nti bano abatuyamba batukwatirako naye ate omulimu omunene okusinga gubeeri ffe kati naddala okukyokumira eddagala kubanga olina kugamba ekinambe nina akawuka akaleeta mukenenya ekyokumira eddagala okulaba nti olidde weerabiridde omanyi n'obuyonjo naye okaate ku ddagala n'okweyonja tetusobola kubaawo oba tosobola mira ddagala n'obeera mulamu mazima ddala nga teweeyonjezza eyo nayo part of ddagala nekyala stress eno nayo ogendagenda ogyejjamu mpola tegenda kuvaawo leero kuba mmanyi oli stressed enjogera ekulabika entunula ekulabika n'enjogera owulikika nti olina stress naye ejja kugenda ekuvaamu mpola within time. Beera n'abantu bolaba bakuwa essuubi teweekubira nnyo wala n'abantu naye ate n'emikwano gy'omuno namwo londamu go ge mazima londamu onyambe nnyo kyenkusabira ddala ogende ng'okendeeza ku mwenge babuli wonaagenda ng'okendeeza ku mwenge within time tekigenda kgenda leero nera nkiwana leero tugenda kgenda odduka onyweyo olucupa naye wobanga buli kiro wadde onywayo ecupa 5 kendeezaamu tandika okunywa ecupa 2 omwezi ogujja otandika okunywa ecupa emu ojja kgenda okulaba ng'omwenge oguviiriddeko ddala wamu n'essigala kuba ekyamazima eddagala lino eryaffe lyetuumira tosobola kulimira ng'ate bw'ogattamu n'ebitamiiza obanga akola obutwa mu mubiri gwo tujja kgenda okukomawo wano nga batugamba Rashid ekibumba kyalwala nsigo mawogo ebintu era tetwagala kuddamu kiwulira so tuwe abantu essuubi banaddala abantu abatuyamba ne SB4 yennyini tuleme mumalamu maanyi n'abantu abatuyamba kuba nange essaawa zino wendabika siwe nali ndabika nali situnuulikikako
naye batuyambe ne tuvaayo era neebaza nnyo abantu bonna abatukwatiddeko abatukwatirako abawulira omulanga gwa SB4 media ne batuddukira ne batuzaala ne batuyita abaana abaabwe ne batakuvaamu mu buli kimu ne muba nga mutambula mwena tusiima nnyo tusiimira ddala nze era abantu abange bammanye saala zokka ze mbaweekereza buli lunaku Mukama amanyi aziwulira era temujjangu kumwongere nnyo okuyamba SB4 n'abantu baleeta kuba ffenna tulina ebizibu naye ekyamazima ebizibu byaffe tebisiŋŋana oba bwe bakyogera tebisobola kwenkanankana nze nnyinza obba ndi bubi nnyo naye ate nga Rashid ate ali bubi okunsinga ebizibu bye tulina ffenna abantu tebyenkanankana oba baganda bagamba nti ebizibu bisiŋŋana oba bisiŋŋana nnyinza obba nze ndi bubi nnyo nga nakoma ku mugo gw'entaana n'enfa nako ne bambikako ne ŋŋendako mu kkoma ate ne waba wavaawo omulala ate ansingako ku ekyo ansingako ku kizibu ekyange kye nnina ate ne wabaawo oli ajja ate ng'ali bubi nnyo n'otukubisaamu abantu abalala emirundi nga 3 4 5 so twebaza nnyo SB4 era Mukama amuddizeewo wamu n'abantu bonna Umaru ku kamera mwenna abazze batukwatirako ebbanga lino yonna batatuvangamu abatalekeranga okutuyamba omuntu n'abeera naawe mwaka ku mwaka naye ng'agamba Alice nasalawo okuba naawe kambe naawe mpaka Mukama waali kutwala oba mpaka wendiwulira nti sirina buyambi bwa kutandika kukuwa neeyanza egenze sikya oba nkyogere ntya sikyagendera nnyo ku famire yange kuba tebambereddewo neefuna kizibu kiwabula nina famire eyange nina famire ya SB4 nina famire abo abatuyamba bebeŋŋanda bempita abange essaawa zino neeyanza nnyo nsiima nnyo lwakuba nze munne essanyu era ng'esiiraga ku ngulu ngiraga ku mutima na musaala kati era naawe kyensaba bambi obasiima obasabire nnyo SB4 yeetaaga omukisa kuba si ffeffekka baakomako okuyamba bantu bangi nnyo bayamba tweyanza nnyo ne Madam Maureen okujja olwaleero munne batininnyo abakikola ne wawaayo obudde naddala ku bayimbi ng'abo baserebu batininnyo bafuna obudde ne bajja ne batukwatirako ne batambula naffe mu buli mbeera owedda nkulaba wano tewekkaanya mu kulongoosa kusitula bintu buli kimu batininnyo tweyanza nnyo Mukama akuddizeewo ebyange aleko SB4 media nga tweyanziza nnyo omukulu Abbas yatusobozesezza olugendo lwaffe luno okubeera nga yalusetinze yalusetinze nga nafunako dda kasimu okuva ewomukyala Maureen kabasita nagamba nti wonna woddirayo nange wendi era namukubiddeko ndowooza ojjukira nakubiddeko olunaku lweggulo nange olunaku lwenkyanzirayo n'ogamba ebyange byonna kabisazeemu tugende Abbas oli wa mukisa kuba okusitula omuntu ng'oyo najja Rashid oli wa mukisa okusitula omukyala nga Maureen najja n'asibakokko naawe munnange mukama wange era twagala okusuubiza nti tuli wamu naawe amiina landlord no twamusootinga namusootinga adamudde okubanja no compromise at all January nakugamba tigenda kugula essimu naye essimu amannya gonna genda mugaba bakazi tubadde tukusaba so Rashid tubadde tukusaba abakazi ogenda sooka obeesonyiwe nedda kojja wuliriza kojja abakazi nabeesonyiwa amannya agamu agabakazi ndoyo nga abakazi gokka agabanyiraze bakazi nabeesonyiwa nakugamba main point yange ng'enkola yaffe gwe nawe oyinza okuba nga nawe oli eyo waleetaze okujja kukyalako ku Rashid simuliko screen yo so okubako nojja nokyalako ku Rashid Maureen tukumanyi mu naddiini oli mukkiriza ogenda kutuwa essaala eggalawo olunaku lwaleero Katonda omulungi tukwebaza ate tukwebaza olw'obulamu bwa Rashid tukwebaza olw'abalabi ba SB4 media abayambye bonna mwami Abbas n'abalala bonna abayamba bulijjo tusaba obawa omukisa buli kizibu kyonna emandwa simanya obulwadde simanya ebikuubu buli kyonna ekibadde kisumbwa Rashid
kkiriza nti kyokyebwa mwebyo byonna byetwokyezza era tulangirira omukisa mu nyumba eno era nga Rashid we yatwaniriza tugenda naffe n'omukisa tukwebaza nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Eno program ekwakyakweга kigwe munnange gwe ali eyo omuvubuka ali eyo nyongera okugamba nti kuuma obulamu bwo toto like omuyembe ogwengedde omuyembe ozosanga embona y'omuyembe n'omala ggala naye nga tumaze kukebera mu kiri munda funa akambo osooka osaleko keri kiri munda then osooke olye. Rashid obwako obusime bwosooka okugamba omuvubuka ali eyo omuvubuka ali eyo pulogulaamu eyange okusinziira ku bwongo obwange n'endowooza n'entegeera yange njagala nnyo omuntu weekebezeeko mu January weekebeze mu Gwomukaaga weekebeze ne mu Gwekkumin'ebiri nga bakuwaliza lusi naye bakuwaliza lusi wagaa nti oli mulwadde miraki eddagala kyekyo kyeza kukubiriza abantu abasobodde okufuna omwagala osobodde omufuna naye nga mwebi muli faithful mubeere mulemu naye oba ofunye omuntu n'oba tomwekengedde yambala konde ekyokukola tewali. Abawagizi bange mbeebaza nnyo okumpagira ebbanga lino lyonna nongera okumpagira ate actually nsobola okufuna akasente awo nga baguddewo ebivuga nyongera okubeera part of such projects bweziti eziyamba abantu mbeereko nange kyenziza eri community mbeebaza nnyo mbeebaza. Okay, tweyanziza nga bulijjo bwomala wakoze ku kamera nze muzukulu wa Kabajja Omugeye Sebunya gamba kintu kimu nti subscribe watandika kubeera nga wasubscribinga genda ku YouTube searchingamu SB4 MEDIA tufuna SB4 MEDIA tugusa ensonga then nga osubscribinga okusubscribinga ojaba nga onoonya akapeesa ka ring kuliko ekigambo nti subscribe omala okanyigako ojja kuba nga already oyingidde mu family ya SB4 MEDIA tugusa ensonga nagamba nti fenga ffe tetusobola kukyusa bulamu bwa muntu nga Rashid obulamu abawagizi baffe abali eyo mwe mutukwatireko ne tubeera nga tusobola okukyusa obulamu bwa muntu nga Rashid n'abalala tukola ku kye tusobodde ebirala ne tubeera nga tuberekera Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi beera bulungi tweraga.